Eno vidiyo egenda ku Embassy ey'e Saudi Arabia awamu ne ku Deportation Center. Abannanga ba Embassy mutubuulire lwaki omuwarabu avaayo n'ayokya omwana obwenkanidde wano, omuwarabu oyo n'asigala ng'ayinaayina n'atakolebwako n'atavunaanibwa. Ono Kadaama si y'asoose gwe baayokya amazzi, nedda. Ono Kadaama gw'olaba boosi yamwokya amazzi. Ebyembi Kadaama ono yali mutolosi oba yali mu kitolosi era gy'akyali even right now mutolosi. Naye mu kitolosi gy'ali boosi gwe yagenda okkolera ye yamwokya bw'ati. Simanyi yali amulanga kutoloka oba yali amulanga ki. Ngenda kwogerako nammwe ku sayidi yammwe kammalirize aba Embassy. Aba Embassy bankuba kyeyo bangi bavuddeyo ne batulugunyizibwa mu mbeera esinga okubeera obubi, naye ababoosi abo ababatulugunya tebavunaanibwangako. Abamu ku bakadaama ne batuuka n'okufa ne kitegeerekeka ddala nti boosi mu butuufu yasse omwana oyo oba omukyala oyo, naye boosi n'atavunaanibwa. Omugaso gwa Embassy wano gubeera ludda wa? Kuba zino ze zimu ensonga Embassy z'eyina okuyingiramu. Omunnayuganda afunye obuzibu, akimutuusizzaako waali, atwalibwe avunaanibwe. Bawandiikire gavumenti y'e Saudi mpaka ng'omuntu oyo akoleddwako. Omwana n'ava gy'avudde yonna nga mu butuufu afunye ekizibu yeetaaga kudda waka, n'asooka asabibwa obuwanana bw'ensimbi z'atalina. Mulimu n'abaana abatuuka gye batuuse okukola nga babatwala kukola birala ne batuukayo ne basanga birala. Oluusi ne babakasuka n'ebweru nga takozeeyo yadde omwezi ogumu nti alina ssente, kale ziyinza okwegulira tiketi. N'atuuka ku Embassy ne bamusaba ssente kyokka ng'abannyonnyodde ti mbadde nnaakatuuka omwezi gumu tetukoze, ne batukasuka ebweru. Ninako abavubuka baali baakatuuka mu Saudi Arabia eyo, babatwalira kukola mulimu mulala. Baali babatutte bagenda okutuuka ku ofiisi y'e Saudi nga ofiisi y'e Saudi ebagamba ffe twabakansolinga mudda era ofiisi yammwe twagitegeeza. Ndowooza ofiisi y'e Uganda yabalwisaayo nnyo okubatambuza, ofiisi y'e Saudi ne yeekyanga. Kati olw'okuba ey'e Uganda yali emaze okubaggyako ssente ng'ate tebaagala kuzisesema, baatikka abaana bano ab'obulenzi ne babatwala e Saudi naye nga bakimanyi gye babatwala bali baabakansolinga dda. Era olwatuuka ku ofiisi ne babafulumizaawo ebweru ne babagamba tetubamanyi, ffe twabakansolinga mudda mu kontakitinge kampuni yammwe ey'e Uganda. Nga ne kampuni ya Uganda tekyayagala kumanya, yo yayagala ebatikke okubeggyako kubanga babasaba ssente. Abaana abo nzijukira bulungi bajjako mu kabookisi kange abavubuka abo, ne mbagamba mugende ku Embassy, ne mbawa n'ennamba za Embassy. Ne batuuka ku Embassy, wallahi baasula na wabweru. Nga bwe babagamba mugende, simanyi mujja kudda ddi, mugende, naye nga ne gye babasindika mugende mujja kudda tebayina wa kusula, kampani yabasudde ebweru. Kati omugaso gwa Embassy gubeera wa wano? Gubeera wa? Embassy zirina okuyamba Abannayuganda abafunye obuzibu. Oli alwadde yeetaaga kuzzibwaka, oluwenda ne lutemebwa akomawo ate waka. Mulimu abantu bangi abatuuse ku deportation oba ku embassies ng'oluusi balwadde nga balina ebizibu bitwala bulamu, nga singa banguyiriziddwa okubakolako ne badda mangu ewaka tebaalifudde. Naye omuntu n'atuukawo n'abeerawo ku deportation, oluusi waba yajja mulwadde n'afiirawo kubanga nawo tebafuna bujjanjabi bumala. N'afiirawo kyokka nga teyalibadde wa kufa singa yazzibwa mangu ewaka. Nze ngamba singa omuntu bw'atuuka bw'atyo nga mulaba embeera gy'alimu ddala oluwenda lwonna lutemebwe abe ng'akomawo ewaka, afune
obujjanjabi kubanga ne mu basigazaawo ku deportation tebafuna bujjanjabi era wajja ku deportation nga talinaamu kasente ayinza okufiirawo. Deportation yennyini basaba kati okukwanguyizaako kukolako ng'oyinamu wano ku deportation ng'ogenda kubyegulira bagamba simanyanga oba oyagala oyanguwe toolayo akasente bakwanguyirize. Bw'aba atodde akasente bamwanguyiriza ate nga tukimanyi omuntu atuuse ku deportation abeera mu mikono gya gavumenti yeeba emuvunaanyizibwako. Bwe kiba ekyakasente kyanguwa, kiki ekisiba kino ekitaliimu kasente okwanguwa? Eyo nvuddeyo kanzireko ku sayidi y'abatolosi. Abatolosi kimanye nti lunaku lumu kino kiyinza okukutuukako. Abantu be mukolera mu kitolosi abamu ku bo baali babaddeko n'abakozi ne babatolokako. Kati agenda kukutumya akutwale mu kiyumba kye naye ng'akututte ku kwesasuza. Ajja gamba nalina Kadaama Munnayuganda n'atoloka. Kati kaŋŋende nfune Kadaama Munnayuganda mu kitolosi ajje y'abankolera naye ng'akututte kwesasuza. Babattiddeyo, babookeddeyo amazzi ono naye nga bw'omulaba. Babookeddeyo amazzi. Babakozesezza ne batabasasula ne babakasuka ebweru nga babaggyiddeyo ebiso. Ebizibu by'osanga mu kontulakiti ne mu kitolosi ogenda kubisanga okuleka nga Mukama akubiseeko akasubi. Kyenva mbagamba abaana abali mu kontulakiti w'obanga wooli tewakunyiga nti watwala bulamu. Waliwo bannange ebintu bye tulina okugumiikiriza. Si buli challenge ejja nti tugenda kudduka mu biyumba tudde ebweru. Mulimu challenge ejja ng'osobola oggigumiikiriza n'ogiyitamu akaseera ne kayitawo ebintu ne biddamu ne bitambula. Mulimu weewaawo boosi atajja kukyusa nga ye yenkula ye bw'atyo ayomba. Naye boosi ayomba, mbu omukazi ayomba nnyo ne kikutolosa. Ayomba naye weeyira emmere yo bulungi nnyo, mukwano akasente ko bakakusasula naye otoloka lwa kuyomba kubanga waliyo abali ebweru abakugambye eno tufuna kiralo. Abaana bafiiridde mu kitolosi njagala okukakasa nti maama kiyumba bw'akugaba mu kiyumba nga kibadde kibi ne bakuttirayo tagenda kulondoola kubanga naye mutolosi akolera mu bumenyi bw'amateeka. Tagenda kulondoola era bw'anaawulira teri kanyogo tokomawo ajja kumanya kati oyo kaaweddemu. Tagenda kukulondoola kuba naye tali mu mateeka. Ate tubawuliddeko ne bamaama kiyumba bennyini nga babettira. Mwagadde abasajja baabwe ne babettira. Bano bamaama kiyumba balina akamiro ka ssente akulaba yonna mu miliyoni 5 zirina mu kaashi agenda kutta abe nga sootwala obusente obwo. Story ezo muziwuliddeko. So nze nsaba twaligumidde oba mu kontulakiti kubanga at least oyinza okufuna ekizibu ng'oli mu kyumba kya boosi n'okuba walala ku TikTok oba n'okola vidiyo okakkana ng'ofunye obuyambi. Naye ne boosi akukozesa mu kitolosi bakimanyi nti toli mu mateeka era asobola okukukola kyonna ky'ayagala. Kyonna ky'ayagala asobola okkikukola. Kyekyo tuula gw'ayagala okutoloka okirowoozeeko. Naawe ali mu kitolosi ng'oluddeyo bannange girudde eka. Onoofunayo n'obuzibu ne ssente z'owaalira n'otazifuna. Byebyo Mukama abankuumire mweraba.